Omuzannyo ogw'okuwuga gwe gumu ku mizannyo emiganzi egigobererwa abantu abangi wano mu ggwanga era empaka eziwerako zitegekebwa buli mwaka n'ekigendererwa eky'okukulaakulanya omuzannyo guno. Empaka eziddako ku kalenda y'ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno ekya Uganda Swimming Federation zeza National Swimming Championships zino nga zigenda kutandika okuzannyibwa enkya okutuuka ku Sunday nga 2. Moses Mwase, President wa Uganda Swimming Federation yagamba basuubira abawuzi abasoba mu 200 okuva mu ttiimu ez'enjawulo okwetaba mu mpaka zino. Ono agamba bagenda kukozesa empaka zino okulonda abawuzi abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka ez'enjawulo ebweru w'eggwanga. Ekisookedde empaka zituyambako okuba nti ziwa abaana omukisa okuwuga okwegezesaamu balabe nti bibadde bakola wano mu practice baba nti babiteeka wali mu puulu, kibayambako n'okuba nti bafuna omukisa ogukiikirira eggwanga kuba tuzikozesa okuba nti tusunsulamu abaana abanaakiikirira Uganda. Empaka zino zigenda kutegekebwa ku bidiba okuli eky'essomero erya Green Hill n'ekya Kampala Parents. Mwasa agamba asuubira empaka ezirimu okuvuganya okw'amaanyi. Tusuubira abawuzi bangi. Empaka zaaliwo omwaka oguwedde nga 2023 twalina ttiimu 18, omwaka guno tusuubira ttiimu nga 25. Zatuyamba okubeera nga zanguya okulondebwa kw'abawuzi okubeera nga bazeetabamu naye ate nabo okubeera nga basigala tubagezesa okulaba batuuseewa. So kyenyinza obbagamba nti n'abawuzi beetegese bulungi nnyo. Guno gugenda kubeera mulundi gwa 8 ng'empaka za National Championships zitegekebwa wano mu ggwanga era abawuzi abawerako bazze bawangula emidaali okuli egya zzaabu, ffeeza n'egy'ekikomo.